nze mutabani wammwe Gitta Musoke Kadogo Sergeant iyo bagimpa mu 96 omugenzi RO00015 Jeno Gisa Fred Rejema eyafa nga tubazaayo Rwanda. Wenzijukira nga bannaffe bangi abafiira wano. Bannaffe bangi nga tukwata Uganda eno mu 96 nga tuvudde mu nsiko ne President Museveni bafiira wano. Yadde ffe twakwata barracks ye Machingi ne Jeno Kyaligonza naye bangi benzijukira mikwano gyange afande Kabindi, afande Musoke n'abalala bangi abafiira wano abali ku APC. Naye kugamba byonna byali kugamba kulaba nti tujjawo government yali mu buyinza yatta abantu mukimanyi Nairo Mansion kati gye mulaba Serena abantu basanyukirawo naye nze nkimanyi nga ngitwala nga limbo n'olwekyo nga barracks y'Ekinawataka eyali mu Major Woto nayo ngirabye ddala nga limbo kubanga bw'otuuka e Makindye mu go down mutwasanga emirambo n'olaba abantu bavunze envunyu kwegamba bwenzijukira bye twayitamu okuva Luweero tutambuze ebigere okutuuka wano ne bannaffe betwaleka Katonga ne bannaffe betwaleka Kabasanda. President Museveni najja n'agamba temufaayo abafudde bafudde naye tugende n'ekijja kunkwasa ennaku nti abatalwanye ate bajja kweddiza ebifo byammwe kugamba tuzze tukumulamwa guno okulaba nti okuva ku myaka 37 gye tutuuseemu kati ne gye twava mu 1996 1999 Uganda eri luddawa era President Museveni singa omukisa gujjo obi n'atuvaako ngafe abayita gavumenti agenda tulekawa n'olwekyo kyekireese wano mukulu Kisubi. Wow. Tweyanze gatrabo mungi ndowooza owulidde Sergeant Gitta Musoke Kadogo. Buli omu agabaranka manyi ogenze n'ogamba nti Rejema yakuwa obwa Sergeant. Kaakati nali manyi nti President yekka Commander in Chief ndi alina obuvunanyizibwa rank eza wansi President Museveni akommissioninga ranks ez'aba officers naye bw'abanga akusanze ayinza okugamba nti Gitta okuva leero nkuwadde Major teryagaana kubanga alina powers ezo kati ranka zino eza wansi kati bwe twamala okulwana Kona Kiraka ne tutta erikodwa abatawanya mu Luweero Patrick Kirama ne tumukuba amagulu kati Rejema ate yanjagala nnyo kubanga nze nali sharp nnyo kwegane Ediswe Kayitale kati nagenda okulaba awo nga tuli eggulu baforminga mobiles eza NRA ze twatambula okuva eggulu paka magamaga nampalanka ya Sergeant naye njibaddeko 86 paka kati kwegamba byafuka nalinnya naye nali esubiri yonna yali mu President Museveni naye ndooza gye tulaga mu maaso nga bwe tukyaziza ate nga ne TV n'agiraba ngaba kama bafa abasinga bafudde batuvuddeeko wasigaddeyo Genosale wasigaddeyo Geno Kayindo Tafire afande Jim Mwezi Jacob Asimwe ne President Museveni kwegamba ndowooza n'afane Nalweyiso kati ndowooza guno gwe mukisa osanga Sergeant kuluni enekyuka ate nange nefuna kubwala disisebo kubanga ekintu twakikolerera alekati awo bovudde mu maje oboze mubwara disi ate muna tunakola retiringa obochali serving office President Museveni ye solution kwekyo President Museveni sibya nga desert President Museveni bwe namusinkana gye yankweka ate ne banzibayo ne bantwayo eruzira aye ne bamulimba mbu nafa kwegamba kati awo kyenvaga nti President Museveni ye solution ku nsonga eyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kantandike ne mwami Gitta ono wamuwulidde ebigambo bingi byalina akatendo ono birabika bitonotono naye bingi. Sergeant njagala kutandika naawe kuba saagala tugende wajje tuvudde okuva mu nsiko tuze tutya story empanvu ne mwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze birungi ki gwe ebyoyinza okwenyumiriza mu gavumenti eno gye tulimu gye mwaleeta? Okusinziira nga bwe twajja mu 1996
twasanga ebizibu bingi. President Museveni nga tuzze mu buyinza kye yali asuubira si kye yasanga. Ekisooka bwe twamala okuwamba wano twagenda mu maaso n'entalo kubanga bannaffe be twajja mu buyinza amagye g'obote emitwalo 4 nyinza okugamba nti emitwalo nga 3 omutwalo nga gumu gwafiira mu ntalo lwonna genda Fort Portal genda Luweero genda wa naye emitwalo 3 gyasobola okuvaano mu ggwanga ne gigenda eggulu. Misoni yaabwe yali okukola Gulu Republic yali misoni batawanya nnyo baddukira Sudan abalabe bakola obuyeekero kubanga twalowooza nti tubakubye konakira akabana baffe bangi baafa kubanga bwolaba wali ejjinja alaza kinkwasa ennaku okulaba ng'ejjinja ali ku mayiro 2 ngodde mafubira tebateekawo kijjukizo kiraga nti eno yali limbo y'amagye at least bantaddewo ekintu ekiraga nti nga bwolaba ekiyitiirwa ekiri ekabamba nti bano be baasooka okukuba kabamba ne bateekako amannya ago okugamba tewaliwo kintu kyonna kiraga ntulira nnyo bakama bange mu magye kikino kibayinza okulowooleza limbo ya mayiro 2 ejjinja naye saa zino olaba ba-investor bali kumpi na kutwala bateeko factory naye nga weebaseewo abaana ba NRA bangi be twasombanga okuva mu Northern kwegamba entalo bwe zaagenda mu maaso bwe twamala olutalo lwa Erikodwa ntulowooza nti ebintu biwedde. President Museveni n'ajja eggulu n'agamba kati tuwulidde waliwo obuyeekero bulala obwa Lieutenant Colonel Angelo Okello bapangala Sioneke bakisamu Kidega bangi kuganga bava mu gavumenti eri kwegamba batandise okukolamu obukundi kati ate bazzemu tribalism era abalango abacholi era kwegala olutalo lwatawanya Uganda kubanga ne President Museveni okuleka wana agende mu nsiko era tribalism kati kitegeeza ki twagenda maaso ne wajja olutalo lwa Lakwena Alice Lakwena ina bali amagye ate ne begatta ku mukazi batulwanyise ngabo balowooza mbu ejje lya President Museveni lyava eriweero tuli bannalwanda ye format gye baatenga abanda Rwandizi zoza Rwandizi kane bateekawo kintu tutta abacholi tutta abalango naye ngokyaba nti teri bategera tuwambye eggwanga bandi badde basalendinga then tukole eggwanga ne tuzimba eggwanga eppya era nga boolaba kubanga ndaba bangi be twakwata abali mu gavumenti tebalina buzibu bwonna kati otalwala lwatunyiga nnyo kubanga okuva eggulu paka magamaga distance eyo Kigere twava mu Luweero okutuuka e Kampala Kigere tuvudde eggulu paka magamaga Kigere kati ate ntumala Lakwena ate Kenya nayo neeyagala tukuba President Museveni yajja n'atusanga ne tukungana Busia Uyoroko hotel Tororo ndoza yasinkana ne ba parliamentary bananzikira bidandi sali bakatenta apuli bani nga wetuli awo President n'agamba okay tugende tuteese ne tugenda paka Malaba President Museveni emuruka zone nungi yazirekawo nayingina ekimuka kikadde kaddawo nayingina abasikale babiri n'agamba kangene ndabe moyi yali yazedda ne bonga bategese dda nti batukube President n'agenda yamandi akikasatu ndoza yamugamba ebigambo bibiri oyagala bendera yange ngirete Nairobi oba okkiriza okugulawo border Nyerere ndoza ne gundi naye byamulemesa moyi then n'agamba nothing to do kante motokazi oba motokazi ne yazisibiddeyo emoka ne President n'agamba tutambula awo napaka lokote n'abagamba otaluwedde era emoka nesako okutambula katuba tukyali atulowooza nti otaluwedde President n'agamba tuteesezza biwedde n'olukyo olwa Kenya luwedde ate tuba tuli alwejema n'alangirira nti tufunye omuyeekero omulaga bayita Joseph Kony okuva 98 ndowooza yamala emyaka nga 28 yatutawaanya owulidde bwe nkibalako eti up to ono naye ali musirikale Joseph Kony tabeerangako musirikale naye kwegamba baagenda ne beekolamu omulimu n'abasirikale bali abaali abobote kubanga kati olaba nga ba Vincent Oti babanya ba Loscar Lukia ba Tabule bani kugamba ayinza okuba tebaali omanyi kati amagye g'obote kumpi n'abaana baabwe baali bajaasi kubanga abantu batawanyanga n'ekibuga ku zino obuzingo obwo bujipu biki baagenda nga makindi abwa ne bulinya bwambala uniform ne butawanya abantu ne bugenda mubba abantu ne bubakuba amasasi kubanga bo omusayi gwali mundu okitegera kugamba twafuna obuzibu bungi kati abateeso bwe bavaano mu kampani nabo ne beekolamu kubanga si President Museveni bwagenda mu nsiko Peter Otayi ye yadda mu ntebe ye nga Minister Defense kati alina yeye n'agamba abateeso beekolemu ekibinja era twabasanga eyo side z'engola Peter Otayi ndoza ba Minister kati ndabo Echweru ndaba Lieutenant General Anjina engeri twabakwatamu abali mu kibinja ekyo kuganga olaba anti kati batambula bonna okugenda eggulu ng'ekigendo bagende bakole ejjepya n'okulaba nti basalako ki ggulu bakole ensi nga bulaba Somalia ekitawanya Somalia ge magye agayina FARIDD
eri sababu gye bakyogera mu Luwarabu naye je eryali ne Fala Ididi ne ligenda nga lyantonde lyeritawaanya kati Mwamudu president aliwo okiraba kati ate bano abaana baabwe ba trainings okubeera ejje lino ate babegera bali kubanga bazzukulu baana bato kati bali balinga bakitabe bajja kati nobwekyo entalo zatawaanya nnyo president Museveni n'asanga nti entalo ezo za ebigendererwa bye teyabigobeera nga bwe yava mu nsi kuba yamanyi bwe ntuuka nkola kino era kati ate twalina olutalo neighboring tu lwaggalanga nabo ngebattawaanya Bashiri eri bwawe akoonye ebyokulwanyisa kubanga Bashiri yabeezaawo okoonya olidde yaffe twageza kukuyamba galanga nga muddugavu munnaffe kubanga naye yali alwanirira mirembe era ngolaba tribalism bakatholiki ate baddugavu naye bali bawalabu kati baleese ekya religion baleese ekyobuwalabu n'eddiini obusiraamu ate bali ku mukatuliki kati nga ne president Museveni tayinza kugamba nti no let me assist my brothers they are brothers era olaba kati Sudan South Sudan tulinga ba Luganda kaye tujjamu olwaba na Rwanda abawutu abatuusa abaali wano nga tebayinza kugamba nti tusirike nga abawutu bali eri batta abatuusi president n'agamba no Rwejema can you go and rescue your brothers Rwejema n'agamba also I'm a refugee here I have to go kyovula bantu yagata okugenda ati ne banne bamulyamu olukwe bayingana ne bunyenyezi ne bamutta kati tegeeza ki president yalina okulonda ani gwategeera kubanga Kagame yali chief intelligence ngalaba abali bonna abagenze baali ba fighter baali abamba paymaster abamba nagano Kagame kubanga yali agenze okukosera yamujjayo ne ugana owira abantu Kagame yatta Rwejema Kagame yali ku front line fe twali ne Rwejema was a bodyguard of Rwejema olidde Rwejema agenda okufanga ndaba ne president okufuna information yali afande kaliso liso yatulekawo nadduka nabwira president Rwejema bamusse then president nasindika bakulu yasindika kubanga bali bamusse bamuziise mutaka omusajja jeno mulamba bamuziise ngembwa era mulambo twagujjayo tukweteeka mukuzi Rwejema n'amala emyaka ena ekamukuzi paka bamuziika officially wa nga tumaze okuwamba era mu lutalo olwo president Museveni yatwaniriza nga abalwanyi nga machinery n'atwebaza n'abamu n'abakuzaawo naye n'atugamba olutalo lwe mwaleka lukyaliwo era muddayo nga mmwe bumbadde ku lutalo muddeyo ne tuddeyo ku lutalo lwa Northern kwegamba twandibadde tuli wala nnyo singa si ntalo ezo ezagwa kubanga entalo ezibadde olaba nti tuyingiza mu Congo tuyingiza mu Sudan Sergeant Gitta ngenda kufuna twogere ku history oyo esebo byafaayo y'olutalo olwaleeta wenna government ne byetwasanga byetwate tusuubira wampulira obikuba budinda n'okutwaliza wamu naye naali agadde okumanya kenkubuuziza wali nti kyemwalwanirira kyetulabako okay bwentunulamu wanjagadde okumanya ebirungi bwentunulamu president Museveni okumanyika ennyo amanyika nga agenze n'Obote Tanzania ne bajjano n'Abatanzania bw'olaba speech ya Oito Ojoko ku radio Uganda wano ng'agamba nti tweddiza obuyinza okuva mu batemu amini bw'olaba amini okuwamba Obote statement ziyawe 18 ezasomebwa warrant officer class 2 Sam Alfred Usamu Aswa olaba nti nze ndaba buli jimu egenze ekyuka mulimu points bweba corruption erole ayogera corruption bwemba mu tribalism bw'olaba ekitta abantu okusibira abantu obwerere mu makomera kubanga fe twasanga Obote wanu agenda okuvaako yasaba ba minister bonna bayingira abamagezi ba brigade ya buli yavangano n'ayogera nga Obote kuba yalina abantu be batalinga yabani abasibanga abantu kitegeeza ki amini bwe yajja abantu ekkolo yabata n'agamba abadde omutemu avudde kati temulina misango ba political men bonna n'abata ba minister be ba magezi ba ngobi bani era essanyu lyali lingi ne balaba amini ng'omuzira amini bw'atambula emyaka egyo omwenda ebintu byali bingi oyira nti Archbishop General Wuno yagenda eyali IGP w'Obote ya Oryema yagenda ngati olunaku lumu Obote ofumbi ndoza alina mutabani we kati minister abaddeko mu defense eyo yali minister wa state for defense yattibwa abantu basatu ne battibwa mu ggwanga oyide Benito Kiwanuka naye yagenda mu jimu yami n'abala bangi ne betamanya namanve nga katiro katonganga matira killings ezalu kwegamba yenga agamba nti abamutabala tebamuwona kasavana amini kutowona kuba yalina intelligence yalimu abana Rwanda yalimu kinga
bakutegera nti ono yatogeddeko nga towona sebo kwamini kati olaba nti statement zonna Radio Uganda wano botunulira oyito joko yalangira wano nayogera ne boogera points zaabwe zave Tanzania tujjeko dictator Amini tukoze otya naye era President Museveni agenda okubeera Minister of Defense n'okusala wagende mu nsiko ng'alaba nti point ez'abalwanye Tanzania ate zitambudde bulungi kitegeeza ki President yagamba nti mbalekedde government yammwe nze kangende mu nzikiza n'agenda emyaka 5 emyaka 5 mweji emyaka 5 nga tuli mu nsiko weleta ochora ne bajjamu ate ne bajjako omulango bo abachoyi ne beddiza government yetitoke lutwa bye bayogeraawo nga takatono ate babadde mu government oli ame commander oli president atona amulivudde kati olaba nti obuvuyo obuli ne webuuza ki naye nga ebintu byonna kutta bantu emundu nairo mason yefuse nairo mason fene tujja mu 96 ngamwe ekibaleese ki ekitulese kwe kulwanyisa biri bali bye bali bakola ngaki ekyaliwo ennyo most of all okusibira abantu obwerere yali point nene nnyo kubanga mu makomera twasanga abantu bangi President Museveni najja n'agamba come to us to naita fundamental change kubanga mukulayira awo twaliwo nali brigade wa Rwejema twajjaawo ne tulayira President Museveni nayogera ebintu bingi ngulaba nti abantu bamulabanga essuubi okujjawo ebyali ebyamini ebyobote wanu ebyabalutwa kwegavuyo bwali bungi naye ng'omuzannyo gonna mundu kutta abantu okusibira abantu obwerere irigo detention izo omuntu nabeera mu kometa ina musango nabeera omu naye nti omunene yamusibye olidde kugamba ebintu nge nitulowooza nti yino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazinga ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange Zibabuwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 oba ku nooti 75 234 nooti 360 Zion Camp suula mpya fenga abasajja abakulidde ku mundu kubanga nze ne bonsala omusayi gwange gunya maje emyaka 3 kugamba obufuzi bwa President Museveni bonna mbadde mujasi ate enamba yange tenzijibwangako kubanga omujasi bwa RA 005426 kakati kitegeza nti President Museveni okumuza bana abajasi bawumuza nze sibalanga retirement eyo just abawarest kurestinga abawumuza era juzi wawulira wano najja abajasi ng'omutwalo gumu n'abatwala Somalia kubanga yalabanga Somalia waganye n'agamba eri abalwanyi bange oyo akyogera nnyo ne juzi wabadde Masaka n'abagamba nti nzizi nkomyewo mu nsiko ye President Museveni akyalooleza mu jjeri lya NRA kubanga ekintu UPDF abantu bakimanya fa bali mujje twategera lwaki UPDF bakiteekawo twali tusigadde mabega mu East Africa nga KPDF ya Kenya eneje erina structure TPDF ngeeneje erina structure Uganda nga tukyali mu NRA yaffe yensko olde kugane kijja mangu awo ne bazimba Air Force ne bazimba Marine ne bazimba SFC ne bazimba biki kugane tuletranti tuwesa structure nefuka UPDF kitegeeza ki President Museveni bwe twasanga Uganda si bwe likati twasanga wano abantu bafuddeyo nnyo okwekolerera abantu bazimbye ebizimbe bekoleredde bakoze mu bulumi emisolo mingi naye mu bulumi kwegamba President Museveni nsinza gamba nti wayi bitakoleddwa wantu ajjano ebisayi waliwo UEB abantu bangi mu byaliyo nga teri masanyalaze abantu amasanyalaze gatuuse buli wamu era bafuddeyo gatuuse naye era bajijuliza anti era waliwo awatali
waliwo watali kati kitegeeza ki nti obubbi obuli mu kampani ezo ezandibadde zikola ebintu kubanga nze ndaba ndi kati spanna waliwo madamu Nankabirwa Rusi kwegamba era obubbi tebubulamu kwegamba ali yadde afa ndiisoke bamuteekawo naye si Katonda si mirako nti anaagenda buli wamu ate kubanga yalirayinga ku whistleblower nganze bwe navayo mu magye kubanga nze mujase yavayo mu magye President Museveni n'akola lisafo mu magye yatagenda kuddamu kukola mu magye Otegeeza ki lisafo gye yakola yajjawo abo bonna abaali balida abaali concerned abaali basobola omulimba naga no junior soldier avaayo atya nampa kino mwe mubaddengawa naye yabyogeranga nga teri amunyega yajjangayo mu magye naga waliwo kino amagye tegaliwo nga teri amunyega wokyogera president n'ava bakuba kakumbi olidde kati nze nabanga sacrifice olidde yade era bali prime bankuba amasasi naye ne birema wa bodaboda ne bamutte engalo zine njala temuli olidde amanyo sirina olidde lwaki omutaizo kubaza Gitta atamalibu wali obba no president abimanyi ne Kongo gye bankubira abimanyi era yabingana nga Gitta binona bikola n'enkyusa abakulu n'enkola njagala President Museveni as a solution on our side ono mukulu Katende siye mulema yekka President Museveni yagamba nti abalema bonna mu jeri okuva mu nsiko bantu be era bali mubende n'agamba teri yagenda kuumuza mulema era mbadde ndabuuza mwami Katende ono kitali mubende kakitegeeza ekizibu kya Katende teyafuna namba kategole ziringa nnya mu magye ga President Museveni naye akimanyi waliwo abantu betwalana nabo ne batuuka e Kampala ne baleka President amanyi balwani be era gye bali gwasanga naga ate gwe okola kiwa nti President Museveni saafuna namba nti nno bakuwayo akantu bilioni weziri sente weziri mu pate ya pensioners abantu abo na president yagaye babalirire be balwanya abantu sa mu buyinza ne bawofe ba Gitta abali abaana abato President Museveni ne Musoke kuva musonga agamba teri muntu akirizibwa mu majege kuumuza mwana muto yali kadogo listi weziri fetwemanyi tugambo yali kadogo ne bwojja agamba gwe sebo gwe twakuje wa pito tai yadde wadde mu kadogo kati problem President Museveni yafuna be baana byajjanga nasanga nti bano ba pito tai mugende mu kadogo musome be bakadogo beita bakadogo abambambadde ne nyota zaffe oshaba nenga President Museveni yagamba aje omugenzi etu mwine ndetera abaana b'ensiko waliwo kati ng'omwana president yali alayira wano yali mwana muto era be bamukuma mpulira waliwo green channel naki waliwo ebitu byammwe bya radio wano red channel naki naye ng'omwana ali wali kadogo naye ali bwayisa alonda bicupa yali olidde ali bwayise mwana gwe batwala mu nsiko nga mwaka 9 olaba kati alonda bicupa kati ffe twemanyi wendi kati Gitta nze nasuulibwa naye nga nsuba kwa President Museveni kyenkulaze ku ajeti na myalo President agamba oyo mwana wange okuva leero President ogamba nti oli mwana wange nakwasa abantu bakukweke mu kibinja kya security kya PGB aline ne bamubuza bayino ga President omwana we bamubye batya abo bonna alina okubasiba ne bantu ali bankweke ruzira mulwaki okulagane President Museveni omuyita otya wamumanyi otya ne buuza oligu yakumanya wajja kyana mu 2 najja kyana mu 3 yagamba okole kino na kino mpa sente ze bagamba onsasule era mbeera kololo mu mikono gya President Museveni nkusibye ruzira nkukubye ne maje ne mugabo bobo osazeewo kale kitegeeza ki buli muntu President Museveni gwavayo n'agamba nakalema bwolao bwatambula yekka bescott nga bamekoloza lwaki bulamu bwe kubanga mayita mu kufa ajja kwogera ku state house ababbi bamulabe bubi ajja kwogera ku bantu ababbi mu ministry bamulabe bubi bajja mutta. That is a security. Kati nze president yampa security. Security yampa baji penetrating ne banzibayo ne bantu ayiruzira nabuuza omwana wange aluwa nti Gitta yanafa. Ya kulimba president nti nafa. So president yamanyiwa fa. Kati President Museveni nze message yange egenda we. Fenga abajja okuleta no obuyinza buno NRM ne tujja ne mundu okuleta NRM. Wale betulaba ebitagenze bulungi. President Museveni nzo okubera ku street kubera whistleblower wanguzi mu maje wakuteeka mu frauds mu maje nze sinza kukiriza je kubera mu mitwale 2.10 nyanga mpewo kubanga ebyo tewajja kuba promotion oide kubanga nempewo bajiwangalanka nempewo bajiwange mundu ekitegeeza emitwale 2.10 manyaga mpewo uniform mitwale 2.10 ziva bwerezo dollar money baba ko ne bazimba za apartment emundu ne babale emitwale 2.10 nyanga za mpewo holiday naye ko gamba President Museveni nze ndi mulamu ndi ku street
emigadde gye weekwekanga bazadde bange baafa ku lulwo okimanyi era okuntwala ontwale ng'omwana wo kitegeeza wali olabye nti Gitta yasigala mulekwa kubanga abaana b'NRA bonna abato bali mulekwa era President Kiwaga nakuma abaana abo ne mbayigiriza emmundu tulwane then baddeyo basome tetwasoma kati essaawa zino nkunganyiza bato bannange 50 bwe bali ne twaga twekolemu omulimu tulabe President Museveni otuyambye otya tuli bamulekwa tetwasoma tetukola nga ka application kubeera abasirikale tetukola nga ka application kubeera abayekera. That is my message to the president. Ne bwe musanga kati mugamba abaana mbalina omwana wo gundi bwati mulina gwomanyi nti eyaliwo nga abatunga Salimu Sale ne obugogwa ebukalabi mulina eyaliwo yatta Jesus omuyekere yali katako eyo muwamulya Jesus mulina abaana abawala abakola bino na bino mbalina njagala buli omu nga yeyogerera nti gwe wakola mulimu kintu nakola bwe walirunja wanti nakola bwenti. President Museveni ejjukira nze nakusimira toilet President Museveni ejjukira nze nakola kino osaba kati nze nasazewo ne ngamba okay amajoba family yaffe betusudde ffe katwekolemu omulimu ng'abakadogo kubanga ekintu kyaffe kiwulikikwa tetwasoma tetugenda funa mulimu era tenza genda balukwagona mpaka kesisi agamba Gitta era nolwekyo Gitta panaw ndi ku street President Museveni je wankweka banzi bayo ne bantu ayiruzira ne bangoba mu majje okungoba mu majje that is not issue okubera mu buyekera tetwasasulwa amajiga ntuvudde nago wala mukuru kisubi nje kutega swatanga singi 25 olidde twamala emyaka nga 18 nga tufuna emitwalo 815 twenza gamba nti omuntu oyinza okwezimba kati President Museveni ye solution kubana abale mala mu lutalo luno ye solution kubana betumanye bangi mu luwere abantu abafa abana betwalika mu ttale President abazadde abonna batunde President Museveni fe bakadogo abatenda bazadde bomanyi nti ba orphans bo waweri nya lya commando fanga sebo twali ba commando okwambula omuntu wali omulambo nga gubuka simuzanyi olide okutwala omuntu n'omutema ko okugulu twale ngato twaire commando gya kutumye ngato simuzanyi twakola we contributed, we sacrificed our lives bagamba twakola ebintu President Museveni yewunya kyovola babwa Gitta musoko kyali mulamu yewunya obulamu obukuumi otya nenga tubukumidde ku mukene na kalunga ka muwogo kya kituluma nolwekyo abaana baffe tebasomye yagamba yagenda somesa abaana bange tebasomye abaana bakatende tebasomye abaana bonna bali mizigo lumwemu abulwa ne rent now nze nvuddeyo nga PRO waba child soldiers President Museveni abakutuusa mu buyinza abaana bali myaka 5 mu 3 5 mu 5 mu 5 abaana abamu bayina amasasi mu magulu bavunze balika bavunze okujjamu amasasi talina de kadayete kakyusa de okulya kujia de chi tujja funa obudde tujja funa obudde President Museveni nkukubira omulanga era kikoze bulungi mukuru kisubi otunoonya kubanga nze abantu babadde balozo ba ndyeyo bagita biki naye kati this is a radio the TV of Uganda tuli balalu olwebyo bye twayitamu n'obulumi bwe tuyitamu n'abaana baffe obutasoma nze nakoma mu P6 abaana bange bwe banzija ku misaala bakoma mu P4 P5 kitegeeza Gitta bwe mfakati era abaana bange bagenda ku street nakati abamu abaana bange abawala bagenda mu bufumbo mu myaka 13 abawala lwaki Gitta ali mu makomera bwe lwenva n'engamba njala president nibakutegera yagenze wa minister anti omwana Gitta Musoke mumumanyi atali wanayagala president katumukimawo komera alonda yagenda okufanga ndi machi ndi emyaka ena lwaki ati obuza president sifanga president gwe solution ku bulamu bwange bazadde bange bafa ku lwo ne babazika mu Mansi Grave mabanda wali matugga lumunja atugene kugambe sebo emirambo giriawo olaba katadeke matugga ako kuba akamule muwanga yali omulwanyi wa Museveni 82 nafa abantu babazikawo obuwanga bwemulaba mu lwero banna Uganda bakitafe bajjajja baani President Museveni fatukyali balamu abaana 50 njagala bafo wadinga masogo obuuze gwe nasazi tati nze muwala wo oli bwati ne bwati ate gwe namata nti nze muwala wo ate gwe nti muzeyi jukira ngo layira ku radio nonda bichupa ate gwe nti nze muzeyi ndiye nywa walaji ate gwe abana bafune rehabilitation kubanga wagamba abaana abato baliwa etumwene nagamba nti basigala mwenda bafa mulimba kikwase nako nze nyinzo kugamba nti mutwe muno mulimu abaana kubanga President Museveni okujja Luweero ejje eddene yafuna mu Luweero bali baana Baganda abatuusi okuva engoma Wakyato wa yesi baliyo nga bali Fiji
batwegattako kubanga afandi Rwejema yakola nnyo okuyingiza abatuusi mu ggye naye ng'alina ekigendeerwa nti alina okuddayo eka ye yali mission Rwejema kye yakola ne bakagame gurupu yaabwe yonna nga bwe bagenda e Rwanda naye Buganda bw'otunuulira Kayunga abaana abe twajjayo abaana 4,000 abaakuba busunju essaawa zino nnyinza okugamba nti tebaweradde 2 mu magye ga Museveni bwe nkulaga abaana be twatweninga Katagwe aba grupu yavayo egende mu Western Axis ne Sefali bafande Sejjusa bannalweyiso baani bw'ogenda n'obuuza nti bantu bameka abaava Lubona biganja bya training yagwa mu nnyimu kiira abaana tebaliiwo Katonga eyo gy'olaba bridge juze emenyese ogirabye abaana omusayo ogwasigalaawo ng'ekigenderwa kunoonya mirembe abaana abaakubwa Erukaya First Battalion ya Pekus Kuteesa abattibwawo baali bangi okwata Kampala ono lwakuba nti ebintu waliwo ekizimbe ky'endaba emabega ekyo bakiyita Crest Tower essaawa zino ogiraba nti enyirira naye ku ssaawa eti yasigaza kirawuli na kimu kubanga mwali mwekwesemu abasekaye b'obote baalutwa abalowooza nti Radio Uganda teyinza kukola ki kutwalibwa kubanga bw'otwala Radio Uganda oba owambye eggwanga mu kiseera ekyo nakati yadde radio ziweranga mmeka nga 2 Radio Uganda ye radio y'eggwanga President Museveni wayinza n'okugamba nti yalangiridde ekiro ku Radio Uganda obuyinza mbuwaddeyo mbuwadde ababwagala kati nze nzize ebbali mulete gwe mwagala nti President Museveni yagudde eddalu yawaddeyo obuyinza nti kakati bano ababbi President Museveni ebisoka bibamulemeza ku buyinza yabagamba nti nze mbayamba buyambi okuba president naye bw'otunamu naye bambi agamba eggwanga ndirekawa ye ndikwasizaani kubanga agezezzaako nnyo teri muntu mulambulukufu agamba nti President Museveni bw'avaako nze nyinza okusobola okufuga eggwanga era yeewunya Kyagulanyi n'agamba Kyagulanyi tabeerangako LDU tabeerangako mukyaka myezi myaka 3 mu palamenti avaayo tanakyalenjinga NRM omwana gwe twasa Kyagulanyi twamusanga mu P4 Seggona gwolaba yali mu P3 balukwago bantu abasanga bato ate kati Seggona ne Kyagulanyi oyagala gamba Kyagulanyi mukulu ku Seggona anti kati enkulaga mwamusanga mu P4 Kyagulanyi kati 84 Kyagulanyi yali ali mu primary yali tannaba alabika n'okuba bali baana bato kati nkulaga ku ssaawa zino omuntu walaba Kyagulanyi alowooza nti Kyagulanyi w'amaanyi nnyo olidde naye kwegamba ezo na weakness ziri mu ki kati ngafe abadde ku ground mu ntalo tugenze Congo tugenze Rwanda tubadde Sudan tubadde mu Northern Uganda tulwanye entalo z'awana eza corruption ezaki kweganga olaba nti waliwo weakness eri mu NRM. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. NRM gyolabanga babaddemu amama ababazi ojjukira mama ababazi ng'alimu NRM yali ewulikika ng'enyenye ekola ki paka bwe baamunyeenya ne bamulwanyisa n'agamba kaneesimbe ku bwa president osanga ye yalina dream ye gamba no I can be the president of Uganda naye kwegamba okuva mbabazi yava mu secretary general wa NRM yanafuwa essaawa zino bali mu ntalo mulimu ba Tadongo muganda wa General Otema Owanyi mulimu ba gundi ono Dombo Webutalejja kwegamba abantu balaba ne bagamba ffe twali NRM tetuganye badombo bavudde Butalejja nabo bafuuse NRM ate beyita NRM konko so galagamba nti NRM obuzibu buli kati awo essaawa zino muzeeyi yaleesa Jati Namyalo n'amuteeka ekyambogo kati bagamba nti Namyalo yeddiza NRM era olaba akalulu k'eyamo kyavudde kugwa kyavudde kyekyo mbu ssente baziwadde Namyalo bano bagenza okgenda kati otalo lulyawo President Museveni buli muntu avaayo n'agamba gwe nkufuggyeko Dusu nkoyira kino afuuka mulabe bannakalema obalabye babadde mu anti-corruption biki era nakalema luba lutalo lwaki nakalema kati baleesa afande Musoke lwaki afande Musoke era corruption kati Bet Kamyana yali wali agamba ate banze IGG ate bali baleeta baaki
ripoti zonna zandibadde zijja wange naye nga president yakola ebyo na byonna kulaba nti nwanyisizza nti ya corruption okuggwa mu Uganda kubanga kooti ya corruption weeri naye osanga nayo tekoze abantu be batwalayo kati entobazi zonna ziweddewo weebuuza abani abazimba mu ntobazi ogenda otuukayo nti abanene bali emabega mu ntobazi president yagamba banne mumalawo entobazi ebitoogo byonna mubimazeewo ne weebuuza ani ali concerned kwekyo kubanga ndowooza tulina minister of mineral and resources and whatever yakwatagana n'ebyo ebintu byonna bitoogo biki oba environment kale kati weebuuza minister wa environment bakola ddi abakola mu NFA abanema bakyabo bakola ddi kubanga wawirako wano afande Kasirigwanga lumu nagende ne mukyayira nangamba Gitta tuli banvuma naye nkola bino mu sector yange ya mitiyana ne busungu na wanawa namwe wamwe matugga mukole ebyo lwaki nkube emurukeze emipiira bwe ngene nsanga abasajja bona bembuuza mu trailer batwala emiti basajja bakiga nemba buuza mwe bukige wamwe teri bibira ngendo basaba amabaluwa gava mu NFA nzoza National Forest whatever authority ne webuuza ebibira byo nebene betwalimu egende emitiya nawo nebira byetwekwekangamu esaazo mulimu pine mulimu kalitunsi ebibira byava webuuza abani abateme ebibira biri kati nawulidde Katabi naye ekibira kyawo kyonna bakigabanye President Museveni waayita ebire bibaddewo mu ntebe ebikuuma obutonde bwawo gwennyanja biki bigenze kati webuuza President Museveni bw'anaava botuka mu national parks genda mu natukako afande Kayihura wali awe Kasagama waliwo bagito bam gundi national park obamburo waliwo national park eriawo sangaawo wansaawo yona bagitwala dda kanengamba President Museveni bw'anaavaako ddala kubanga maps weziri boundaries za national park weziri teri kyogenda kubuzaabuza ebintu nga ebyali byonna weebiri naye kati abantu babizanyiddemu ogenda kwesango oyakola ministry bweti oyaguzaawo akola kino oyaguzaawo akoze kino oyazimbyawo lutobazi anti kubanga zijuzi ndaba bwanika sikana lwana lw'omusenyu abakyali ne bagala mu abikonde juzi abadde ne mu kitogo ekimu bazimye factory oli yamugamba nti tomanyi nti bakama abo batuwa obuyinza tuzimbe wano President Museveni bwayogera kugambula nti President Museveni alinga gwe bawamba edda wewakiso bwanika mukulu bwanika kati olaba nti President Museveni ekisooka okuteeka bannakalema okuteeka bafande Musoke okola biki alinga ataina technical team yandi muyambi ba advisor be balinga 18 bafuna sente bayina amamotoka naye omusanga mu hotel ndi advisor wa president n'omugamba afande nkusaba ogendo ga president bino tebatuka wa president olidde kugamba naye bamalamu essuubi olidde bafulufigo balaba bakusasiro balaba babuchamani obalaba advisor kagamba abantu abandi badde advisor kubanga bino betwogera wano nze rimwe tuna President Museveni natulako ne President Museveni 2 ne mu advisor zange ezimu yabikolako just kulongoosa jje lya gwanga jinangamba Gitta go ina data tell me nkole ntyo kulongoosa jje amajiga no gola bagafuna sente mu banka because of Gitta nenga president ka sente mu banka naye bakubala mpewo notwesanga nga amajiga alimu emitwalo 210 ne bakizuula ku lwa Gitta yade nasibwa nakubwa amasasi nakola biki president yanunula batujyefunze ne balaba nti omwana afira bwere is talking the right thing afani Musoke kyakola kati kinalinwanyisa afani nakalema kyakola kati kinalinwanyisa olidde kitegeeza nti babyogerako bakukwata bukwasi anti president yalagira abantu wale gulu yali akampinze twogere ensonga kubanga ghost soldiers bali basinga mu force division era otalwa konyi ngeno teri maje amaje agasinga galiwa mu northern kubanga tulina Sudan government etulwanyisa olwaggalanga konyi naye amwe byokulwanyisa Bashiri oyiraba kati president bwe mukola report n'agifuna bwagifuna gal bring Gitta here mukutwala Gitta guru lwai lutalo babalina okunzijawo bazidosenge information ebyakirumira wabiraba yayogera musaya n'alajana naye wavayo mukulu yenaga naye kirumira yogera tubiraba can we save your life kirumira akomekeza bankubya amasasi oide nengo musajja yayogera ngolaba kirumira byayogera yes there is a cause yagambya police kino kikolebwa police atenga bana bato basomye olide nekati fuba Gitta bakulide mu maje tumanyi ebintu bingi ebiri mu maje tumanyi weaknesses ziri mu maje tumanyi failures ziri mu maje naye bwova no gamba kati ngamba maje tulina protocol no gamba afande CPC ebisali waliwo serwanga nga kyomubuyira avugira mu kanagene wa president nagamba Gitta tula wano tugende geno munyonyole omwana wuuyo akubulira byakubulira kusaazi no mulimo afande Masuko
Tuweze tuka mu office ya Fane Masiko era ajja kuwuliriza agambe Gitta. Okay, nja kikolako. Neba mina ye watandikira talabawo. One thing, for now, UPDF weri si NRA. NRA twalina omutima gw'ekyama. Nga bwe gamba nti NRM yajja okulongoosa eggwanga lino. Fama je tubeere mu ntalo zaffe, tukume border line, olide. Naye NRM, President Museveni nga kyabala, ayagala NRM ebeerewo nga bola ba Tanzania. Nyerere kye yali azimbye eri ebintu bya President Museveni era bw'omufollowinga ali ku mulamwa gwa Nyerere. Kiraba, nekitegeeza ki? Ne kati olaba nti NRM efudde, President Museveni buli muntu gwavaayo okulaba nti nno ateekawo atambuze NRM kati namyalo emidimu gya gimuliko kati. Hajati ekyambogo wano hajati kati nakoma wa President Museveni yankweka kololo. Naye banzibe ne bantu ayiruzira. Ne bamugamba Gitta yafa. Kati omuzimu bagwe gwogera era mukuru kisubi kino kyokoze nze simanyi mukama akwongera omukisa. Kubanga President Museveni buli muntu avaayo kwanza President Museveni yangama ogenda kunkoira wano mu office yange onyambe ebintu bingi kubanga waliwo byenda banti banimba. Ate nga kituufu. Olide. Kati President Museveni bambi alinga ali ku timing bomb. Fenga abamuleeta mu buyinza. Bwe tumanyi twayita President Museveni, eri atambulira ku skuta, eri atambuza ebigere, eri atambulira ku maato, ng'anoonya mirembe gya Uganda, eri atwala bogo ye Tanzania. Kubanga abantu bagala kwogera ku bintu bya President Museveni. Fe tumanyi President Museveni. Okitegeera, tumanyi President Museveni, tumanyi speeches zonna ze yakola mu nsiko ze yatugamba nga ng'abaana abato, ate omwana omuto teyeerabira. Olwali katuli myaka tugenda kweza myaka 4. Waliwo ensi ezimu ze twali tusingako kati zitusinga olwaleero. Fwe twayingirira ensiko mu 83 ebitulwanya by'ebintu wano wammanga. Efuga bye lyali mu ggwanga, okubba obululu, okutemula abantu, obusosoze mawanga n'ebirala bingi. Mukulu Gitta Sergeant nga bw'ayogedde twasinkana mu nsiko ffenna. Tuva mu Lutta ajja mu Masaka ewaffe Abudunaso. Yali eduumirwa omukulu kati ambassador Matayo Kyaligonza. Naye kinneewuunyisa olwaleero nti ebyatulwanya kati biringa ebyaddamu. Biringa ebyaddamu. Byaddamu. Obwenkanya kati mu ggwanga tebukyaliwo. Ekibba bululu kyakomawo. Obusosoze mawanga bwaddawo. Abantu abali mu gavumenti olwaleero tebakyayagala kumanya. Balinga bagamba nti kati gavumenti bagiryamu byabwe bagenda. Batutte eggwanga lyonna okulimalawo. Abantu bakaaba obalaba. Nga bino byonna bwe byolabanga ebiddamu. Nga bisibuka wa kubanga President Yoweri Museveni sisuubira nti we yali agadde bibeere. Sisuubira nti yali agadde okulaba nga waliwo ekitta abantu. Yandi agadde okulaba nga abantu basibirwa bwereere olw'ebyobufuzi. Yali agadde okulaba nga obuli bw'enguzi bufuutse obuli bw'enguzi. Sisuubira bino byonna nga bisibukawo. Simanyi bulungi mwami Kiso bibadde okiraba bulungi omukulu Museveni abadde alwanyisa enguzi mu ggwanga. Twateekawo n'olunaku olumu President lwe yatambula okuva mu State House mpaka e Kololo ng'alwanyise obuli bw'enguzi. Juzi mu kalulu akakagwa juzi Budaka walaba yawandiika ebbaluwa nga yeemulugunya. Naye nga bimusobedde. Bukeddia. Nga bimusobedde. Bukeddia n'oyaamu yawandiise. Ng'alaba nti mu butuufu ebintu bifuuse Musoke bibuzaabuza bidobonkanye. Olwaleero nga eggwanga litambuzibwa wansi w'ekibiina kya NRM ekifuga eggwanga lino. NRM okujja okufuga yava mu NRA era ffe twagireeta. Twajja nga NRM etuli mu mugongo. NRA ekulembedde mu maaso. Essaawa zino kakati olaba ndi musajja aliko obulemu. Sergeant akubuulidde omulaba ali mu ggwanga munaabonabona. Abasajja baakuba emmundu. General Rwigema kati omugenzi. Bwe twali ffenna nga tuli e Masaka wali mu Masaka awo. Yatugamba nti tufube okulaba nga tuzza emirembe mu ggwanga lyaffe. Naye olwaleero kaakati tuli mu nsi yaffe tulimu nga ababundabunda. Tulimu nga bakola ki? Ababundabunda. Ebintu byonna bisaliddwako. Mukama waffe President Museveni simanyi bulungi gyali waggulu babitegeera oba tabimanyi.
nenjagala okutuusa eddoboozi lyange lino bw'abanga agiraba comrade ebintu bidobwankanye tuddayo gye twava emabega tetukyalabwawo ekibabulu kitandise mu ggwanga kiwamba abantu kitandise mu ggwanga abantu babiwaka amataka gaabwe abantu balina mirembe mu nsi yaabwe NRM evumiddwa nnyo naye ng'ate abantu ababirimu oba oliawo oyinza okugamba nti bannabibiina abaava abatulwanyisa essaawa zino toyinza kuddira abantu abaali abayeekera abalwanyisa eggwanga oba abaana baabayeekera abatulwanyisanga ng'ate bebafuga kati bebafuga kati ate ekizibu kyeki kirya ekizibu ekiriwo because beetaaga buli lwo batugamba NRM is a mass party waliwo ekinyonyi eyingiza buli omu yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamaggule ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 oba ku nooti 75 234 nooti 360 Zion Camp suula mpya. Waliwo ekinyonyi ekyefaananyizaako enkoko bakiyita bati kibiika amagi enkwale ano kino kirimu empungu bw'oyolola eggi lya empungu n'olibiika n'oliwa n'enkoko enkoko n'eryalula era ne bukula n'obwana ekiseera kituuka n'eri obwana empungu n'eboneka nti nze si wa wansi ndi wa waggulu so mwenaaleemu tulinamu empungu baagala okujjawo legasi ya President Museveni n'abalwanyi abalwana kakati bazeewo image yaliwo emabega ekintu ekyo naye nze kyeŋŋamba kyenkubiriza mukama wange President Museveni nti weetaaga okumanya abantu bw'oba nabo mu nsiko tutereeze ensi yaffe Uganda eddewo nga bwe yali nkyala kumanya kuba bw'ayogera ebintu bino nkimanyi nti ne President kati yeewonye kubanga ataddewo ebitongole bingi ku nguzi weebiri security weeri ebintu byonna tubirabanga RDC okulondoola wansi eyo gye bali so obuzibu buvuddewo wano gwe mukulaba okukula baba bavudde obuzibu kuyingiza bano abapya be baleese obuzibu naye ng'ate era tukimanyi nti n'abagirako era bakula nga balina era okuleetawo abanaddawo ekyo nakyo kimanyire nimwe mulinga abagamba nti ffe twerabirwa so n'oleeta abapya kati ako koosembezaayo kankaddemu twerabirwa olwaleero oyinza kusanga Katende ng'ali ku street za Kampala ng'atambula alinga beega toyinza kusanga Sergeant Musoke omusajja omuwulidde nga bw'akugambye ng'ali ku street atambula asula mu kayumba kafunda kalinga kambuzi nti tiyerabirwa ekyo kyo twerabirwa ekyokubiri njagala otegeere nti ffe abajaasi oba abaazwa kye basooka otusomesa z'empisa n'amateeka tulina discipline abantu abali mu office kaakati RDCs nga bw'oyogeddeko securities RDC abamu bajaasi bava bannansiko abamu si bannansiko abamu bali RDCs ba bitabo abamu bana bagundi ba mukwano gwange abamu bateekayo na ssente okufuna ebifo bya RDC kitwali nze nkikugambye abamu ba ssente because no wano juzi wawulira minisita wa president ow'ekitiibwa Babalanda yavaayo mu lwatu n'agamba nti eriyo ba RDC abamutera ssente ku ssimu ye nga bagulirira ekifo kye balimu
So omuntu mwoyo gwa ggwanga toyinza kuddira ssente n'ozisa ku ssimu ya minisita ng'oyagala kuweereza ggwanga eyo banguzi. Kyannuma nnyo minisita oyo Babalanda singa yayatula amannya g'abantu abo tubakwata. So kakati amateeka gali mu ggwanga tutambulira ku mateeka. Palamenti yekola amateeka. Palamenti bwekola etteeka ne ligagenda mu judiciary. Kakati ffe oba bara DC oba security ng'oggyeko bino ebintu by'olaba bino bagoberera amateeka. Bw'aweebwa ekiwandiiko nti olina kukoma wano alina kukoma awo. Ate ekyokubiri ffe abajaasi tugenda ku order nkulagidde kola booti koma wano tikikoma awo bwe kityo tekigenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo kinnuma nnyo 95 nakubwa amagulu kano nga bw'ogalaba e Masaka ne tuddizibwayo emabega tubeera ku bitanda okutujjanjaba 95. Baganda bange bano bwe twali ffenna bo ne basonga mbere paka lwe baawangula lwe baawamba Kampala. Naye 95 bwe nali ku kitanda e Masaka nga banzijanjaba amagulu ganeera nawulira statement yakolebwa omukulu mukadde wange omugenzi gyayebase kati Mukama amuwumuze mirembe ow'ekitiibwa Paulo Kawanga Semwogerere ng'agamba nti agenda kukomyawo Obote bw'awangula akalulu. Kyankwatako nnyo. Obote teri atakimanyi bintu byakola mu ggwanga lino. Amagye agali ku mulembe ogwo bintu bingi ebyatuyingiza ensiko. Nasalawo okulekerera obulamu bwe nalina nga bwe nali omutendeke ninsalawo okulwanyisa ekigambo ky'owekitiibwa Kawanga Semwogerere. Nenva ku kyanenzire waffe nentunda obuntu bange bwe nalina nenfuna ssente nenzija e Masaka ne mobilizing abavubuka abo abamu bambi tibaliiwo kakati abala bakyaliwo era mu abo mulimu owekitiibwa kati Minister wa Defense Sempijja owekitiibwa Dr. Kakungulu Shannon bagyali Masaka tumulobizing abantu nga tutambuza bigere tuvuga gaali because pikipiki tizalingawo ebiseera ebyo ne tuwangula akalulu 98 ku 10 ekyansanyusa. Era kuba namanyi nti kati sikyasobola kujoininga amagye again because naddayo nagenda okuva ku kitanda nga sikyasobola kuyingira nagezaako okuyingira ningamba nga tekikyasoboka nenfuuka civilian omuntu wa bulijjo naye ninsalawo ningamba nti ekyatulwanya tulina okukitwala mu maaso okulaba nti tugenda mu maaso. Ninsalawo okupromotinga NRM because twajja nayo kuva mu nsiko 95 96 tugenda okunda president waffe yasooka General Museveni nga tutaddemu amaanyi mangi. Era 98 bwe nawona obulungi nga bansazeeko okugulu kwange kuno gaganya okuwona gano gali mu enkovu 2000 tusalawo okupromotinga NRM okubeera ey'amaanyi mu ggwanga ng'abantu basazeewo baagala bibiina byabwe ne tuteekamu amaanyi gonna. Era okimanyi bulungi 2000 up to 2001 abantu okuva mu 2000 mpaka 2020 mpaka 20 juzi wano NRM ebadde ekola bulungi. Naye NRM etandise okufa mu 2016 mu kalulu akavuddeko emabega eyo NRM kaniko okubeera ekibiina ky'ebyobusuubuzi. NRM naye njagala okutegeeza bannayuganda n'abakulembeze abali mu NRM timujjukire NRM gye yava. Ekigendererwa kya NRM kyali kyakuwa bannayuganda ddembe lyabwe demokolasiya abukale bulungi mu nsi yaffe. Tulina ekigambo ekigamba patriotism. I don't know patriotism kitegeeza ki? Comrade Mukama waffe president eggwanga lyaffe terikyalimu patriotism. Mwoyo gwa ggwanga. Abantu beenoonyezaamu kati byabwe. Kirirako wansi owekitiibwa president kanjogere naawe nga munnansiko ate nga kyeyamaani wa NRM. Juzi nabadde ku TV nga ndaba abantu abamu bagamba boogera ku byokulonda ku LC nti kati gavumenti etya okulonda enkiiko za LC because of nti
NRM etya gitwalako obuyinza. Tikyandibaddewo mu ggwanga lyaffe olwaleero. NRM yefuga eggwanga, NRM ndibadde y'amaanyi nnyo, naye abantu abatuyingiramu tuyina abayeekera mu kibiina President, tuyina abayeekera mu ggwanga President, bakulimba. Kizo sinkana abantu bakubuulira ekituufu, sinkana abantu nga bakatende, sinkana abantu nga Sergeant Gitta Musoke gomanyi obulungi. Anabasanga wa kati subira President yasisinkana abantu mu mitendera egy'enjawulo. Mulina mitendera gye mu ggwanga President yasobola kubasisinkanira. Kakati tukoze ekisoboka kyonna nga baveterani, tukoze ekisoboka kyonna nga bw'okimanyi. Emyaka gyonna netulemeseddwa. Comrade nga bw'ogiraba kakati. Towa order batunone tukubuulire because ebyatulwanya byaddamu. Nenjala okubategeeza nti tubalaba